omuntu agamba nti mukanoonye mukakube mukabanje obuuseewo kakuuma ekyo tekiri nnomo tekiri logiko ndi ate bwakakuba abaki toba interested mumanya kivuddemu ekyo sirowooza nti kiba kinsitinga chaos. President yenyibi ne CDF bo benyibi bahaddewo okutya ate bakutte Faza e Masaka ne bagamba nti Faza abadde participating in violence naye bagenze okweta omusango charge sheet ng'ate birala nnyo. Musajja yadduka ne flag nga abasirikale bagimuteeko ne bamugoba paka mu supermarket nga tebali mindful atolo n'ebintu by'omuntu kunanyini supermarket byakola ki kati nze ekyasinga okunzijira sooli gwe baakuba buli we tufuuka bakimanyi standby ntayi nze nikoze eki tomanyi ddirwe kinaakola ki lwe kinaakimaggwa. The cheapest players now are in East Africa ng'ate bali talented. Uganda ina talent gy'otosobola naye because we have wrong people in these places. Bwatu parish ndeje parish Archbishop kama kuyita Dr. Cyprian netuzimba church awali dala ekisaawe naye takalidde ekisaawe kino kyetwogerako n'ebirala ebigenda okuzimbibwa eno ezenga investment mu sports wa Uganda ng'eggwanga oba tugenda kukyaza abagenyi muleete rangi tusiige ennyumba. Ebisaawe ebiwerako wano naddala mu bitundu bya Uganda ebikutte byonna n'ebiconvertinga into real estate properties nasinkanye beeriita abawerako nga bali mu kuyiiya bwe bajja wano bantu baabwe abaana bange ne maama waabwe bagenda kusooka beeteguleko nenkyuka nemutunuulira kati bano tuli nabo. Omuntu Katonda gwe yawa obulamu ate era Mukama Katonda ng'asuubira okubutwala at his own choosing. Lwaki eggwanga muliteeka at that big risk nti ono yekka yempagi nze bwe sibaawo tegiriiwa bwe muntaataganya mwe munaalaba mirembe yes bwe mundeka yes emirembe gibaawo. Omuwendo ffe abalowooza nti tutegeera gwe tusasulira obuteenyigira mu byabufuzi bya ggwanga lyaffe kwe kufugibwa abantu abakyamu. Violence eno gye babagala basiko batwalamu yo gye baba balaalira obutagendamu kubanga ogwo omuzannyo otugambye wano mbu bali they have masters of violence era bakyagala nnyo. olwaleero weebali wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okolaba otyo Peter Kibazo n'entulawo mu studio za Simba kwanjulira programu eno omwaka tugumalako omwaka gwo kakanabyagala nti guli ogwa Gregorian calendar. I'm not sure it's a Christian calendar. Gregorian abaroma we bateerawo kalenda eno olwa Islamic sebo tuli mu mwezi gwa meka ne bagubazisaawa Rajabu tukubalira ddala nnyo sebo ampuliriza nina John Kakane nina Haruna Kanabi nina ne Kennedy Mutenyo bagobera muzikiti in the business world nze kasa Saudi ya adoptinga Gregorian calendar sebo ne mu masomero gaffe galuwa ngana mwe bamanye ennaku zammwe eza penitensia n'endala nze kasa Saudi ya adoptinga Gregorian calendar kubanga luli baali babuzaabuza obooking ennyonyi ate ne bakola bwe bati kati bakommunicatinga bulungi nnyo saba Allah gikomyewo kubanga we mututuusiza kati bakommunicatinga bulungi nnyo n'olaba ennaku z'omwezi n'essaawa nga zeezo. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Kennedy Mutenyo buuza abantu owa DP era wa DP ey'emyaka 71 mu Uganda nga yekisinga obuwangazi mwagitunda okutuusa nga tufunye supermarket we batunda ebibiina by'obufuzi ejja kusigala nga lugambo naye nga weeri oba bagitunda oba tebagitunda weeri naye namusaabatuuliza mwena n'okuba obubaka obuva mu DP tensolo ku kizigo kweri naddala Claude Mayor wa Kampala Beatrice Mao ne bakandidate bafa abalala wonna
so kati katujje tumaleko omwaka munatuulira omanyi ne Kennedy yesekerera amala okubyogera yesekerera okugamba omusajja nti bamutunda ng'ali wano ng'ate ogambye owa DP omanyi ekisinga okunenza ate n'okungwasa ennaku be bantu abava mu families eziri historical Mao mutegeera kubanga Mao is a state square comeback abasajja bava mu historical families nabo okwassociatinga naabo n'okuwagira abo abamanyidde ddala nti anti sebe ekibiina kyabannayuganda era tekiri mu nnyanja era kirina ababaka abasooka mu kyenda mu nyanga tekiriyo mutegeeza nti chairman w'NRM yeyansaba nesimbewo ekyo kitegeeza ate ng'alaajana John Kakande ekyo kitegeeza obuwagizi bwe busukka ku bwa DP bwokka kubanga DP yokka ne DP yokka bwe muwagira tawangula so alina okufuna obuwagizi okuba kitegeeza nti DP nnafu okutuukaawo yo teyinza kwewagirira waayo tewali kibiina kiyinza kwetengerera kyokka na wano kati kankuwe kandidate wo gwe sijja kwatula bw'atawagirwa ba bibiina bino atayitawo President General wava talinawo obuwagizi kubanga Uganda yesimbe mu katundu katono nnyo aka Gulu City John buuza abantu yandyesimbye wasebo awo nyini wakabira NRM mwagire buli omu asaba kalulu abatubuuliza mbalamusiza nembayozayoza okuyita mu lunaku olukulu olwa Christmas fenna abasiraamu abatalina ddiini abakatuliki nabenga abantu bonna bejaga nga ne Supreme Mufti yejaga nimanya nti ya kyekyo onoonya kutakula kanaa eraze omanyi oli yatugamba nakugamba naleeta wano message oli yagaa nti musajja musiraamu yekka ku crew yonna gye tubeera naye oli ya-identifyinga mu kanaabi eri eyambuziza Aisha jo nambuza naye Aisha akabanda ali tuddawa nga takyawuli gonza ali mu kalulu naye ne mugamba nti wayi ebya Aisha nja bibuuza kanaabi naye n'omukulu Fosi Mugabe akutumira nnyo naga nti omusiraamu omulungi ako kakwalifaya nga kazibu alhamdulillah ekyo nkyebaliza Katonda naye oga nti abantu bonna nabalabye wasinzidde wasebo bwayiseke Kampala nolaba abajjudde wali mu makubo Benbera yatugamba Benbera omanyi abatuguziza ennyama omanyi Benbera bwe yali atunnyonnyola amawulire ne exaggeration n'atugamba nti yawandiika omutwe nti a million people agona gasoma kati nga yenyini ate yagukolamu analysis naga nti miliyoni people's bus nembala buli muntu nga bangambye kala ayimirira mu fuuti 2 ku 2 netupima netubazaamu nga miliyoni 3 naye ng'ekifaananyi Kakande teyakireesa bonna musa kubatuwuliriza mbadde ntunuulira wano mutenyo ogendi yesekerera naye yennyini yagandi wabayo supermarket ya DP naye nenga nti ensi eno Allah aleeti akyusa emirembe kuba abantu abatuwuliriza kakati abamu bw'oba oyogera ku DP balaba eno eyammawu ne balaba ng'ekintu eky'omuzanyo endala eziriddawa nedda kyeŋŋamba nga webaga nti ataakulaba va kulya yeneeri eyo genzi wala ya Beni Kiwanuka DP ey'ekinaana DP ey'ekinaana mu mukaaga DP ey'ekyenda awo wonna DP ereeta Kampala nga tolina wosobola kubaga nti eri yanga zimanyiddwa naye olwaleero yennyini alinga atwala erimba ejjebbi bannange munaatuwulira anti banaatuwulira olw'abantu nga mmwe indako mutenyo DP yaliwo eri nga teyeetaaga munaatuwulira
naye atwala erimba ejjebbi abali banange ono omwana w'embuga awo omanya nti ebintu si Kanabibuuza abantu. naye njagala kulamusa kubatuuliza n'okubayisa mu wiiki katono nnyo byendabyemu bipe basula mu kifuba mwebale kujagala yafuuka lukanyala mukulu baabo bakakanda abaali abaddipi era akyali ola ayogera kimuluma tolaba ne t-shirt erimu green kimuluma naye kati kibazo wiiki eno tubadde n'ensonga ya mukulu Besigye ne munne Abedi Lutale n'omujaasi bavunaanibwa badde bakujja mu kooti naye ne baga nti wakati babalinze ku Mande lwe bajja okubaleeta tulinda oba banaabawa beyiro oba banaabongerayo naye nga kino kyazze oluvannyuma lw'okubaawo okwogerezeganya wabadde kugenda mu maaso wakati w'abantu beerukunjiri abadde kwogerezeganya okubanja kale omwana waabwe era ssebo deputy speaker yali yagendayo ayogeraganye n'abantu mukulu naga nti omukulu alumwa naye ali mu kunyuba okulaba ng'omusajja ono alemedde mu kkomera aga nti ono it is by choice nti ono ajje tumuwozese tumusalire ebyo bigwe naye aleese amalala mukulu kibazo sebo mwabe emizannyo wiiki eno ndowooza musambira mabega nga Janzi Hoima Stadium tiwagirabye bagironkinze President Museveni yabaddeyo n'atulagamu naawo ku bukugu bw'okusamba omupiira omanyi Kanyabi just one comment nze obutafaanana balala nze ndi mweraliikirivu Kennedy ono ng'ali mu Coca-Cola mmanyi yatambula ebisaawe naye bano bagendanga towards the tournament nga wakyaliwo euphoria waliwo biki nagende Cameroon oluvannyuma lw'emyaka Kennedy ayinza okuba amanyiyo gye bayita Douala e Cameroon eriyo ekisaawe bakizimbira Africa Cup of Nations makula bw'okitunuulira kituuza abantu emitwalo 4.5 twakituukako ng'omusana gwayokya ne kapeti eno gye bateeka wabbali nezimba bweti nekola n'amatama nga kyonna around it kwolwo lwotuukayo bebaza Katonda baziyita white elephant nali ababadde awalala wonna abagenda mu by'e Gabon bajjukira ebisaawe bye bazimba e Côte d'Ivoire Houphouët-Boigny oba Boigny yazimba ebisa byonna biri mu nsiko South Africa nali mu kisaawe Mamelodi kyesambiramu tebasobola kujjuzaako pocket bbiri like ebirasha bibiri bwebiti nzija for as long as ozimba bisaawe nga toinvestinga mu industry kukula kuna economy kubeera ng'eyaffordinga abantu abo okujja mu bisaawe you're building white elephants. Of course, the other issue. Abantu bameka e Hoima abasobola okuspendinga as minimal as omutwalo gwa siringi gumu oba ebiri buli week balaba omupiira mu kisaawe ekyo mu nsi moto ina transport because kati guno gwabadde Hoima nga gwabwerere nga tiketi za bwerere naye ng'omuntu okuva e Kampala because okujjuza ekisaawe ky'abantu emitwalo ebiri weetaaga train etwala abantu 2,000 ng'esobola okukola 10 trips in a country where you don't have a public bus service. Those are white elephants. Kakati, of course, indictment eri nti bw'ogamba train kitegeeza nti abe Hoima bo bajja kutunuulira nga kyabulambuzi from afar. Absolutely. Nsuubira challenge okusoomozebwa okuliwo nti olina infrastructure eyo neterina nenambula yennyini by the way ojjukira nti nga tabanakugiwa kuzigiriza bupya yali it had gone to the dogs oba the dogs had come to the stadium. Maybe not completely. Vision yatekangayo maybe not completely. Vision yatekangayo omwoleso
ogw'abalimi mwe mwatoononera ebisaawe nenfuna omukisa okulambula munda nga the place had nalina mu office rotten nga olaba dike olaba mismanagement kati yoga nti kati bwetubanga mismanagement ebadde ku Namboole plan kyeriwo okulaba nti bino ebirala byonna ebizimbi first of all they make money okusobola kubanga government they can sustain themselves kitegeeza nti olina okuteekawo activities eza-attracting abantu okujja mu kisaawe nga basasudde akasente okuba nzifuna income okubaawo. Njagala kukkiriziganya katono nnyo nagende mbadde njagala kubuuza Mutenyo ti t-shirt yo bw'ogyambalira ku bikukujjo oba toyambadde oba ogyambadde naye ekintu Peter gogamba kikanaabi ngende mu maaso n'amawulire sooka owulire kino ekintu Peter kyaleese kituufu ate lwa background ya Peter nange ne bwe nabadde ndaba omukolo ogwo nalabye nti omukolo guno gulina event gye gulina okubeerako kumpi buli mwaka kaakati ekibuuzo kiri nti ekisaawe ky'Hoima baakizimba kuba baagala okuzimba ekisaawe kwegamba oba mu kifo ky'okutandikira wansi bo baatandikira waggulu tusooke ekisaawe because tulina political capital gye tunoonya naye nga teri sports kuba sports twandibadde tuva wansi kati bino mukulu kana bino biri technical bya mupiira bya mizanyo nkitegeera mbirabira wali ku surface naye mbadde mbuuza kirungi ekisaawe weekiri bw'oyambala essaati y'okubikukujju oba toyambadde oba ogyambalidde ku bikukujju ekyo kyembadde njaga kati tuli ku bikukujju toba naked kati tuli ku bikukujju era tokwatibwa waposta kwata ali ku muntu eyayambadde essaati ye ku bikukujju amunnyonnyola mukolo ekibazo weekend ebaddemu Nadine Ssebo gwe baakwata naye bamaze ne bamuleeta mu kooti nga bagamba nti bamuvunaana okubeera nga yalina essente eziwera ddala obukadde 5 naye nga tazinnyonnyola bulungi waddewo n'abantu ba Nuupu adde basuubirwa nti nabo baneeyimirirwa nabo weekend era baagaaniddwa ne babongerayo paka nga ndoza 9 January. Campaign wezituuse mukulu kibazo nazo zigenda mu maaso n'abatuiza ballot papers zatuuse nga zino kwekuli ziriwo ez'obwa president protest vote ne protecting the gains obupapula bwewo bwonna weekend era Ssebo tubadde tulaba ne bebawanduukuludde nga actually kanabi nga tonnamalayo mawulire kambuuzaawo very naively ballot zazze ballot papers zatandise okutuuka kuliko Kakande, Kanaabi, Mutenyo, Kibazo for constituency Kamwokya kakati ekyaliyo process egenda maaso egamba nti Kanaabi ono ti tayinza kubanga yasoma ti tumujjemu ti gundi kati what happens in that case nga ballot zabadde printed muchongozi gyali do we stay it, do we cancel, do we from a practical my guess teka teligamba kwezongera naye my guess nti oyinza okubaako kubanga eriyo n'aba stepping down a day to the election bwobanga kiri official nti ovudde mu lwokaano nsuubira nti buli kalulu akakubibwa in your name kabeera spoiled vote ye mukulu omutabani w'Obote mukwano gw'ennyo Jimmy Akena yagamba nti bawandiikemu erinnya lye bwe babanga tebafunye mulago basobola kuwagira atali Museveni bwe ntuuka ku kapapula bakakutte nendaba owa baasi nendaba owambuleera nendaba nulira omusanvu General Gregory alina akabonero ki
gwagamba ngaoli ku muzindaalo ng'ogenda okulonda fe tetunasalawo kuba kati awo nfunye babiri nina possibility eronda Jimmy mu mutima gwa Congress mutima gwa Congress era we nalondera bayinza okusangako akalulu nga nze mpandisewo Jimmy akena okubyona ekibatu mutima gwaffe gwa Congress siyinza kukkiriza Congress kubeera nga tetulinawo kalulu ewaffe example from a practical angle nze bwe twali mu delegates conference embalala twalina abakandidate basatu ku secretary general Siranda, Richard Lumu ne Ismail Kiria kati bonna ne bakola campaign naye nga kubuzaako essaawa okugamba nti tulonde Richard Lumu n'akomawo n'agamba nze mbivuddemu indeed yafuna obululu 66 nabo balanga spoiled votes nokola ekibazo obadde obugulire bwatuuse practical naye mba nenkuga nti denominations wetukeeredde olwaleero nga waliwo owebusoga eno muliire eyali owa poliisi naye bagamba nti Rebecca alitwala kadaaga yapostinze n'aga nti omusajja ya retiring mu poliisi ennaku 5 mu something nti kitegeeza byemuvunaana bifu ne Siraje Lubwama asharinze ku group ebbaluwa y'omusajja nga nanti bw'oba owandiise eri balina ogikkiriza sebo mu mateeka g'okuwoza obujulizi obubaawo bwe tugenda nabo oba oliawo byabakama eyo ebbaluwa yabadde tennaba mukola ki teyamutuukako naye mu street forces ebbaluwa yo ng'ogamba nti I've resigned Duke Justice Kisache yagamba nti nze I've taken early retirement oyo n'agamba nedda nyabo okyali mulamuzi until the process has been concluded mu street forces waliwo n'omuntu yali mukwano gwange yali yesimba Kiyonga ng'ali mu iso ne security forces otutte wala tulina omusango president ya David akasejusa ng'amaze n'okuwangula mu kooti bajulira nti olwa strategic interests z'eggwanga naki totomalagalero naye that was for an officer at that rank not for even naye ono omwami siwa minister ya internal affairs yawandiise ebbaluwa ntuufu yawandiikibwa inspector general police ali atokadde ora n'asayininga on behalf ng'awandiikira DPC waawa we n'agalama ng'amugaa nti ono omusajja resignation from Uganda Police Forces so kakati toyinza kutandika kubeera nga okola ki ng'oga nti omusajja teyalekulira ekitegeera kati ekyo banaabiraba naye ndowooza byamukama ani gwavuganya Moses kyekiri most important engineer Moses Hashim Magogo bawo omukyala Annette Among speaker wa Uganda deputy president eyo mba mu stretching story eri kugamba nti ono taqualifying nga teyalekulira mu guno weekend osaba omukulu kibazo kamalirize mangu fisheries unity mbadde manga fisheries protection unit omukulu nayo yagijjewo n'ateekawo brigade number era n'agwa omwami bamuyita Sebukeera yabeera nnyo ku bizinga by'eddolu eyo kati yagikulira n'omukyala eyalabika ennyo mu mawulire ng'agamba abavubi n'abakolera ku nnyanja nti ajja kudda acekinge alabika tajja kukomawo oba bamukyusizza naye ne bamuteeka oba presidential advisor ku security office ya presidential advisor kati nsebo ne weekend mbadde era ngoberera naddala abakatuliki babadde ku mwanjo nnyo mu biseera bya Christmas okubeera nga boogera ku nsonga y'okutulugunya abantu abagamba teri yalina ddembe lyakutulugunya munne ekyo kikyamu ddala
finally omanyi banvunaana ebbanga liwezeeko emabega nali nnyumba wano nga ŋŋamba nti ne bannange ekereziya ebitongole ebyobwannakyewa aba academics abayivu cultural institutions mubeera mutya nga mwe musirika busirisi naye unfortunately crazy bagamba buli kibi kibeerako ekirungi silver lining negenda ejja nga ewaffe mwekerezia kati tuyina pere omusosoloti nga gwe tunoonya tuli mu kusoma novena nti omusajja waakiri bamuleete mu kkooti tuli mu kusoma bikolwa byakunyolwa bamuleete konze naye bano babisopo babadde luddawa because I know that it got very uncomfortable with some of my friends abali mu bukulembeze bwekerezia naye nga mbabuuza muli luddawa because toyinza kubeera nga ekerezia kati olwaleero ekuba enduulu olwokuba tulina omusosodooti omukwate. That's largely where it has tipped us, but abaana babadde babakwata abantu babakwata nkyayina ekifaananyi ekiri traumatic kakande bakwatira omusajja awo kumpi ne Christ the King bagiyita Colville ne bamukuba ebigala by'emmundu ng'abamukutte bali muleeya bamupakira mu mmotoka mu mbeera za bulijjo twandigise ya taxi erimu ebikuubo bino ekikuubo kya blue. I want to assume ya taxi ninga bamukuba mu maaso g'ekerezia gwe omusosodooti n'ogenda ku kituuti ku ssaawa 7 n'osoma emmisa n'omaliriza ne tufuluma nga tufunye Eucharistia n'otabaako ddoboozi ly'ositula eri obutali bwenkanya buno because obutali bwenkanya Ozani yagamba nti bakwata omucommunist nembagoba saali mucommunist ne bakima abayudaaya nenga ntayi siri mu Yudaya yali Germany yali wa mu Germany but because society cannot rot to that level society tetuyinza kuddayo mizikiti na juzi nabadde ku Kampala jukira nti batta bamasheka never batwala mu nkomi n'abalala baga nti batemula John Kagezi ne batulugunyizibwa extensively niranga struggle nnyo ekyo wenjawukanira n'abantu bonna kakande nti I will make noise, let my voice be singular. Juzi nabadde ku Kampala ku muzikiti. Yeah. I like their katsi. Omanye Kampala onoonya awali public bathroom neekubula. Naye okyama ku Kampala ne bakuwa naye bwe nava we nali ngenze ne banga nti engatto zireka wano n'ogenda bwoti kati nze nve ku Kampala nzikirireko owino public ya etegeza ati nti bwe omuwaso iwe kiri naye kwago byazimbye just one second niwe ngenda alhamdulillah la kibaza agena nafu ne wuju bwe ngenda ku Kampala bwe ngenda okunyumya n'abaami be nasangawo kawungeezi kati oli najja nga ze muvubuka wa boda boda aina akafulaga ku boda boda ye. We have intimidated life out of people. Abasajja abasiramu be nali nyimiridde nabo benyumya nabo bwe balaba omuvubuka onaze ati abo bajja tuleetera ebizibu wano ffe tutubiyagala wano ffe twagala mbozi yaffe nagenda okulaba ng'abasajja bembadde nyimiridde nabo baabuka mpola mpola buli omu adde. Of course in a few minutes later omwazinyi n'ayaziina, so there was now reason to even disappear. Naye nga they are so intimidated. We've taken the soul out of men abaali nga ab'amaanyi nga you see kati bwe nali nfuluma olina nga why wano toyogererawo ebyobufuzi bw'oba oyagala emirembe wano toyogererawo byabufuzi. Have we come to this as a nation? Kamalirize sebo ne general minister wa foreign affairs
wiiki eno yatuuzizza press conference naga nti General Abubakari JJ Odongo Abubakari naga nti wallahi anakwata mu kalulu lekanga ekiraamo kiwandiise ye yagambye omubbi wa kalulu lekanga ekiraamo okikoze eki okiwandiise kubanga abantu bewaffe eno tebajja kukola ki si ekyo kyokka n'abetteeso yonna eti yataddeko eggwanga n'abetteeso bonna tebajja kukola ki naye nga nti General wakaabira kati kibazaawozamu they have taken the soul ekyo kimu nadde nina ka vidiyo kendaba kabadde ku Twitter okwo nga kasaasana musajja yadduka ne flaga ng'abasirikale bagimutteeko bagabye ali Ntebe ne bamugoba paka mu supermarket nga tebali mindful ate olwo n'ebintu by'omuntu nennyini supermarket byakola ki kati nze ekyasinga okunzijira so oli gwe baakuba ekyo kyennyini kyoyogerako nti buli we tufuuka bakimanyi standby nakanyawe nze nikoze eki tomanyi ddi lwe kinaakola ki lwe kinakimaggwe kati nannyini supermarket basibanga bagoba ono akoona emidaala gyo n'ebintu nga babikoze eki babyasa naye nga justice gye twandibadde tulwanirira noga omuntu alina flaga n'abaana babatega flaga kintu waliwo oyogedde ku Ntebe kisaawe waliwo omusajja omubirigi yali afuluma Uganda Ntebe kisaawe everything's done naye higa nanyoba nnyo okulaba nti ekisaawe kyonna kijjudde posta za candidate omu ngezaba this is a Belgian and Sewiyo case kubanga Belgian mission mu Uganda ya instructed bamujja ku nnyonyi he was stopped from boarding he was flying out he was stopped destroying a poster emu ku hundreds of posters eziri kisaawe naganti this is unacceptable madness this place should not be full of these things nakuuza street and MP King tojja kufuluma Uganda until you have been tried. Yes, the Belgian embassy has instructed the lawyers to handle his case. I would to say destruction of the presidential poster naddala eyayero campaign poster musango munene nnyo naye jangu wane makerere nawe olabe wonna mweziri mu university nali manyi yawera poster simanyi oba yawera poster zaani naye okuva weyingira ku main gate wetooloole wonna gwe minister of education Namawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira John Kakande Haruna Kanabi ne Kennedy Mutenyu eriya ngambye mbu Charles Muromshana yagenze komcha for once abadani Jimmiga agambye nti aniona Nimfrey agamba nti Charles Muromshana but this time round Romshana went to his village. It's a big story. Elione Martin Mukose ngambye Peter, I should have contributed fuel to Romshana's going to Sebo Romshana tali Kanyarieru. No Mukose. Romshana is not from Kanyarieru. Romshana yagenze bayita yo Ranshama Kulek Katwe. Nayenze kyenda ba mu messages ebi. Waliwo ababalinze program. Yabawuliza nti banjudde gundi ne gundi. Nesenfuka. Ole yewuniza musanyufu Simanyi. Nesenfuka aganti. Let's wait for the stories of the real Ranshama, not the ones he knew 20 years ago. Onalinga agamba nti Romshana yasembayo kubeerayo myaka 2. Eza gundi yasitula ekyennyanja. Kaloli. Jimu ali Rujumbura. Ate kijja Romshana yavuganya Jimu. Bali tebanajawula municipality. Okay. Nomanke Bungereza akugambye John nti omwami gw'obadde onoonya ye Pastor Martin Niemöller
eyagaa nti baakima abayudaaya nze nensirika ne bakima abakatoliki nensirika bagenda okunkima nga tekyaliyo gwenkubira nduulu naye agenda okubyogera abakuno baali baalugera wano tulinawo olugero lwa obukadde obubiri obw'empiiga abaganda babanga bagezi toyisa mu kiryo kyange ate bwe mwogedde ku bintu bino nezijukira mu 95 nga twakatandika UID kibooka ezatukubibwa kanaabyonajjukira twagambanga abantu ng'abasuubuzi bagamba temutuleetera wano temutuleetera naye kati be basinga okukaaba si basuubuzi bonna agamba abamu baali just even agents of the state abamu baali tebannabakitwala ekinabatuukako byabufuzi naye ngambi owa supermarket bagenze okumaliriza nga ebintu ebimu bikunkumuse ndowooza n'ebirala nga bikoze eki biyise naye ng'oli yaddukiddeyo obuddukizi kwetaasa naye nga n'abasajja bamuli bubi ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire njagala kutandikira mu very selfish interest John katono nnyo of course nalabye mwami Magogo ali mu Africa Cup of Nations nga nti yasinkanye government ya Morocco bali ne PSST mukulu Ramanzani Gobi bagenze but ono kanabi yakubako ku bikonde oba ya training ako n'abakubi b'ebikonde ya training n'abakubi b'ebikonde tiagenda mu ringi sirowooza ndi yakuba ebikonde kubanze nange na training nabo naye lumu yankuba mu sparring nenga nti omusajja namukoze eki nasiba sikomyewo era bwe tusinkana twebuuzaako nga babbondya naye nze awo wenakoma kololo hayi awo wenakoma naye mbadde ndaba Africa Cup of Nations n'ebirala global investment mu mizannyo ng'ogyeko amawanga amagagga nga Morocco is also an investment in a people. Tubadde twogera wano nga twogera kuzimba ebisaawe finally oli yaŋŋamba wiiki eno nti abazimba ebisaawe nti abasinze okukola ezo investments mu kuzimba ebisaawe actually babadde ba dictators. Now I'm breaking it down to the most successful sports nations over the years were not democracies. Nanti at an Olympic level, Germany, eri yaba communist, ne Russia, tibali mu kukukumba emidali, tebogerekeka. Ne bwe kiba kitegeeza kuteekamu kadagala mu suwa. The anti-doping agency was practically a Western response to that, to the East. Nti bali abantu batususseeko. But that notwithstanding, I'm breaking it down. The most successful sports years in Uganda were under Marshal Idi Amin Dada. Wano. Nagenda nga ndaga Africa ebadde successful tebaddeyo ba democrat kati nga nti investments ezo olw'okuba nti abantu zirina okugenderako ebirala bingi gye zikolebwa zireme kubuuza bibuuzo zibeera mu dictatorships. In a democracy oyina kugikola ng'ova wansi okutuuka waggulu. Era omwami ono munyinyonnyola mu nkayana yange naye nga nti bw'ozimba ekisaawe thank you naye what is the structure that feeds it okutuuka we tutuukira ku massive structure eno nti oyina amasomero, and that is me now, that is not him. Wano e Kampala tuyina amasomero ng'oggyeko Old Kampala SS ne Kibuli simanyi nti akyalina ekisaawe ekyoyogerako ekiri desirable, but even abayina ebisaawe
Old Kampala ndooza alina abaana 14,000 chairman wa board yaabwe mukwano gwange twasoma ffenna alina abaana 14,000 alina ekisaawe byalinga 2-3 eriyo omukwano gwange yali akunyudde nako ekyokutunda muganda wa Kanaabi ono basaala bonna yali chairman wa committee on stage kati so if you are investing in sport where do you start abaana bano abakula e Kampala nze we nakulira e Kawempe ng'abaana ab'e Kawempe basambira ku kisaawe kya Kawempe Muslim bakayita Kataka wali e Kawempe kati kali mu biroole yali secretary general wa Uganda Muslim Supreme Council yaleka atutundiddeko ekitundu ate omanyi ekyo twakikayanira kuba twali ba stakeholder bangi nga si kya Kawempe Muslim yokka nga ffenna tuwulira kyani kyaffe kati batundako ekitundu ne bateekamu omulongooti saidi yemu awaali ekkoona waliwo omulongooti saidi yemu petrol station neyegaziwa saidi endala ne bayiwawo omusenyu kati akasigalawo akataka kabeeramu political rally n'ogenda awaaliwo ewambogo waaliwo ekisaawe kati simanyi oba kikyaliyo kati eyo area negenda kati omwana akulira awo gozimbira gali kwoleka Hoima, Lugogo, Masaka Kuriku, because government have invested in them area Chabazimbe Masaka Kuriku, when they wafe Lugogo to Zimba, albeit slowly, Akibu Abazimba, Kampala omwana we Kampala omupiira ayinza gusambira wa ekyo kimu azanya basketball ayinza muzanyira wa because abantu bangi amaaso batunuulira mupiira ekisaawe ky'Ohima nakitunuulidde kirimu basketball kirimu omupiira kirimu volleyball kirimu swimming. That was the original plan of Nambole. They will along the way be provided. Who feeds this structure? How do we feed in this so that it doesn't become a white elephant? So I need to say, I'm going to a selfish interest. I do. Ogenzi wala. Wano wetutudde wano. Simanyi ngeri even half a kilometer otuka kwali ku Jinja Kila police station. Waliwo ekisaawe ng'abaana ba community eyo bakubira akapiira kaabwe kati bakyali refurbished bulungi nnyo. Naye community tekyalina access. Bataasizzaako ekyali kyafikkawo. Community, local community, abaana ba local community mu kifo ekyo tebakyalina access kubanga tebahaddeko ekisenge bahaddeko gate. Police impoze na team yayo ndoza kati erina preserve okubira akapiira nayo training ira nayo because it doesn't have the capacity to sustain training ne match day ne kisigala nga kifaanana bwekityo. Ntera okwita koji nasomera na Kisunga twalina ekisaawe okugombolola nga kiri just about half a kilometer wa kusomero nga tukikozesa nzira nasimanyi nti simanyi ownership actually wetwakubiranga omupiira twaddukirangawo nakinaki nga kiringa ekya practical ekyessomero. Ennaku zino ngendayo nga bakifensinga bulungi kuliko omusajja eyakiriizinga from Buganda Land Board kati abaana tebakyalina access at all. Kiri private property. Ndoza Kyago bwe traininga nga balina emipiira gy'amasaza gye bagenda nakinaki naye increasingly ebisaawo bigenda bikwaki bisaanyeewo nti ng'oggyeko communities era esinga okwewunyisa nti buli community wonna woosanga oli alina kapuloti ke tanakazimbamu tanayiwamu na material bambi abaana baffe bwe bagenda ne bakubira akapiira kaabwe kikulaga desire nti ebifo spaces tezikyaliwo ate nga bana omuva talent dumunagenda Buyindi. I think India is a great cricket nation naye nga
if you don't listen to the Pakistanis, maybe the best cricket nation. nga ekiri very 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 visible ng'obwana obusanga everywhere Nga spaces weziri. nga space webiri buzanya nga talent eva ku buto. John, abantu bali excited about Morocco. Yes. But my last visit to Morocco, Yeah. tebalina muddo ne balina omusenyu. Yes. Buli woyita mu kabuga mu bugagga bwabwe obwannaggwano Yeah. waliwo space awali omusenyu gwabwe Yes. kwe basambira omupiira akawungeezi. Yeah. Obudde bwabwe bubutandika okunnyogoga ebitaala ne byaka. Yeah. Mulimu public lighting ayaka ku musenyu ogwo n'obasanga nga abazadde bazze yeebikkiridde abaana bali mu kuba kapiira ekiro ekyo omusenyu Yes. gunnyogoga, but the spaces are available. Kyegeza kugamba nti gavumenti okuzimba bisaawa bino eri opportunistic for political reasons. Egamba hakati teri focus yayo si ku developing a sector nga sector kubanga ogizimba otya simanyi gwe kibazo osomedde emyaka gye musomeddeko gya Museveni ffe twali tukyali mu primary nga competition mu sports mbiro kubuuka kuba mupiira nga si nga kyekimu ku bintu ebidistinguishing essomero era my greatest pride nti nali omu jukira Namyangu Junior mu zone yaffe mukono zone yatwalinga yeyokka eyalina engatto z'omupiira nga bakubeera mu ngatto ffe kati nga tuli barefooted. Of course bonga kwa advantage eyo owengatto wakulinnyako ku bigere kati nga bawangula ya in and ya out. Naye omuntu abakubira seta primary school church of Uganda era mpita wone ngati wano twakubira Namiryango. Naye kati munnange kiriko fence, the whole school was fenced. Simanyi wesa uchali munda. John, until today abasoma ku mulembe gwe nasomerako Yes. bamanyi nti e Kampala waliyo Chagwe Road Primary School. Yes. Nga bagitenda kusamba mupiira na kudduka misinde. St. Peter's Nsambya. Yes. Wali Kibuli bagitanga police school awe Kibuli. Kati eno saidi yeno nga yeva Kawempe Muslim nani nga Kampala no mupiira ogwa primary schools nga zisamba, because I'm talking about primary schools nga zibeera ne intermediate junior ne open nga bwe ziba zisamba the town stops. Yes. The town stops nga buli omu aganti this is a big event. Yes. Right now there's no structure from down to the extremely commercial. Yeah. Ku primary schools sirowooza nti ezo competitions zikyasoboka kubanga kakande bwaweerezaayo omwana anoonya buna kati akubuuza omwana wange wamukubisiza omupiira nga omugamba ki. Jo nawadde ne mutabani wange omu asoma asoma Namiryango bwe namubuuziza nti why nga tewa signing up for the national under 17 rugby team naga nti when the national selections were happening we had a series of tests at school. We could not be released to go for trials kubanga fe tuina kusooka akabonero. But that's a huge rugby school. Omwana alina opportunity bakugambye sooka akabonero because omuzadde agenda kugamba njagala ki bubonero tombuya byalagabe kati naye hegamba ebisaawe bizimbiddwa opportunistically nti okulaga just as a symbolism naffe to invest in the business mu mupiira tukoze eki tukoze kino naye nga twagezezaako ku developing the entire sector no supporting a talent gasimbagana ne banawuli Kennedy eriyo Nurudini Nurudini angambye mbagambe nti okay, in spite of all these things, because I know you will not want to read this message, but appreciate the speaker. You will not want to read this message, but appreciate the speaker. By default,
because the speaker is married to Moses. Magogo ndooza gwagamba nti because the speaker is married to Moses, the sports sector has benefited in those things. Sports sector not in those football has benefited through the budgeting cycle, through presence. So whatever you say, ako kaffe mukatulekere. Association relationship Na tuyambyeko. Topic eno nungi nnyo gy'olese ssebo nkwebaza okimanyi gwe nange ebintu bino tubibaddemu. Nagambye nakoleddewo disclaimer ndi subjective Yes. kweno issue. So kizibu kyetufunye kuba kati obudde obusinga ate gwe obulya. but problem gye tulina mu Uganda problem gye tulina mu Uganda nti Nze ndidde bwalungi. bannabyabufuzi bakazuukuka okulaba nti they can use sports okufuna bye baagala. Tubadde n'etteeka lya sports mu Uganda, Sports Act 1964 balikozeeko juzi thanks to Magogo ye yaleese private members bill, naye ekizibu kiri mu Uganda wonna naye kubanga Magogo engeri gyali mupiira yalaba problem weeri ngedda beekwasa. Nze naliko board National Council Sports Board taamu 2, naye ekizibu kye tulina mu Uganda nga buli omu yeekwasa kimu kyatwalira Uganda emyaka nga 39 kuba bw'okola etteeka minisita alina okukola statutory instrument eriteeka mu nkola. From 1964 etteeka eryo balireese juzi nga Alupo ye minisita wa education and sports. So naye ne batandika n'okukola sports policy era weeri. Kaakati etteeka lino New Sports Act bwe lituuka mu Parliament baayita abantu okugenda okuwa ebirowoozo byabwe ng'oggyeko association ate kino sikyogera kwewaana ng'oggyeko association federations ezo omuntu munnauganda omu yekka ye yagenda n'akola presentation nze kibazo mu bintu ebyo twasobola okuteekamu ebintu ebiwera, naye ekizibu kye tulina nga nkyayagala okwogera ku kyoli kyayogedde. South Africa sports were developing doyinza okugamba nti tebadde dictatorship. The point is wobeera ne strong institutions they will withstand political pressure. Olwaleero tulina district sports officers tebalina bwe bali connected ku National Council Sports. Mu tteeka lino eppya twateekamu nti ebisaawe ebyo kuba ebisaawe ebikulu waliwo Peche Stadium eggulu, waliwo Buhinga, waliwo Mbale Municipal Stadium, waliwo Masaka Recreation n'ebirala. Ne tugamba bibeere under National Council Sports. Kati juzi we bakoze policy eno ey'okurationalizinga. Olwaleero tulina Department ya Physical Education and Sports mu ministry efuna budget ne tubeera ne National Council Sports naye efuna budget. So kati we need a structural readjustment. Ojja kulaba nti ekizibu omukulu oli kyayogeddeko ekintu ekirina okuliikiriza ng'ekisaawe kye Hoima n'awalala is talent identification. Naye mu masomero gye twamala ebbanga eggwanvu naawe Peter, mu masomero nze lumu twalinako meeting Ministry of Education nembuuza nga debate gye twaliko amasomero agazanyisa abaana abatasoma. Nabuuza director wa bamuyitangani director mukulu nemubuuza police yammwe ku cheating kiki, ng'olaba nti amasomero gano agasinga okuwangula tegawangula fairly, gawangula kubanga galina ba Godfather ministry galina ki some of us were very unpopular kubanga twagamba omubbi aba mubbi nga bw'okwata essomero n'oligoba n'ogamba myaka 3 abasooka okugamba lwaki muligoba bakulu mu Ministry of Education and Sports, and their role is tournament bwebeerawo Pito kibanyi ne bajja bakola gundi ne bajja bakola speech ez'amaanyi ne baba wa allowance ne beebaka mu hotel. So
kati juzi government bwe yabadde ekola rationalization nze nandirowoozezza problem engeri gyeri structure tulina okukwata physical education and sports policy physical education and sports department bagigatte ne national council of sports tukole ekintu ekipya like national sports authority party emu ng'ekola community sport endala ng'ekola ku kibazo bwe bamulondanga ewamwewa mukono naawe Kyaggwe oli mukono LC5 chairman district sports officer gwolonda ne bwaba tamanyi omupiira gufaanana gutya kuba ye yakunoonyeza akalulu ojegedde weebali gwowo bwa district sports office so n'olabira ddala nti national council sports ehanginze wano bakola gwakulwana ani akola kino ani akola kiri kuba ebyamasomero emizannyo nagibalamu emyaka 3 so ekirina okukolebwa kansembyeyo kino nze nakusomera Cololeses A-level nali ku board naye waliwo essomero erimu eryatuwandiikiranga ne lisaba okukozesa ekisaawe kyaffe later ne baagala okiwamba ne bafoojinga ne land title na buli kimu ne tugenda ewaba mugebereire nakati bikyaliyo so tulina okukyusa problem ya leero nti bannabyafuzi balabye nti sports erina crowd naye ate tulina okukyusiza ddala structure y'ebyemizannyo ebeere deliberate policy ani ayogedde ku India nze nagende Brazil oba ovuga bwoti ku kyalo ekiro ebisaawe ettaala zaaka abaana bakuba omupiira so kakati olwaleero kyenasanga e Morocco kyenasanga e Egypt kati olwaleero ate ababanye ebintu ebyo naddala ebya scouting the cheapest players now are in East Africa ng'ate bali talented Uganda ina talent gyotosobola naye because we have wrong people in these places kyova olaba nti tetujja kukola gasimbagana ne bannamawulire kanaabi Kennedy mukutule atuweza message nga mbuuza ku kisaawe ekyendejje wamu ekyendejje St Andrew Kagwa kituufu ddala gobadde olaajana naye mmwe mwazimba kereziya wakati mu kisaawe unfortunately bwebatuwa parish ndeje parish archbishop mukama gwe yayita Dr. Cyprian netuzimba church awaali ddala ekisaawe naye ettaka lyali ddene ekikulu siri mu administration ya church naye naliko school management committee obw'essomero lyennyini lyayogerako St Andrew Kagwa era waaliwo oluvuuvuumo nti n'essomero lyennyini lyali liri mu nteekateeka y'okugibwawo kyendowooza nti it will be a blunder for the Catholic Church Catholic community eyandejje naye ekituufu nti ekyo kyali kikyamu okuba nti mu pulaani y'ekifo ekyo ekyandejje kubanga that is Catholic Church land nandiwoozeza nti bwe tuba tunenya situnenya gavumenti yokka kubanga oyinza kulowooza nti tunenya gavumenti yokka kubanga engeri gyawandiseemu message ye nkugambye nti enakisunga we nakubiranga mupiira ettaka lya Buganda Land Board eryagiddizibwa essomero ly'abakatoliki ffenna tuli to blame nti community zaffe keze kyaki kebe gavumenti tezifuddeeyo kulaba nga spaces zino ziri protected even expanded. Abakatoliki balina tournament lamine naye efudde abasiraamu balina umeya naye efudde ampuliriza gasimbaganire bannamawulire kanaabi ng'okwata omuzindalo of course ebyo byonna eri yaŋŋambye nti naye waliyo regulator nti mu minimum education standards toteekeddwa ku registeringa ssomero lya primary nga terina kisaawe essomero lyonna ono agambye lya primary agaye toteekeddwa ku registeringa lya primary nga terina kisaawe abaana we bazannyira naye eyo tusooke tuveeyo watandikidde ku bisaawe gali kwoleka bye wasanga ng'ebimu kakandi againi nga bimeze amambulugga biri all over Africa Africa yokka
kubanga yali Dubai ani yategesewa Kata. Kata. Kata yali mugezi yazimba bya container n'abizimbula kuba ye yamanya nti bino biri temporary era bwe bagenze mu tournament y'abato ng'ayina kati obutonotono obuli affordable yayina abalowooza ne baga nti linda totuvumye nti bino tetujja kusobola kubikola ki kubisustaininga kakati bano bahufe bwanye boyogerako si omwe yazimba ekereziya yumasukuru iyo kereziya tujyogerako gireke obadde yogera ku bisaawe ebinene kati ate kereziya eyingiridde wamu byebisaawe ng'okujjako okuba nti nnene terinaayo kiri historical terisiasi abajulizi sinnamugongo kigamba yali yagamba nti kanzimbe ekintu ekinanzijukizanga abantu banjogereko kiringa Kanabi bw'atagenda ku muzigiti Old Kampala omunene bwe guti n'agulambula nze mubuulira ebifaayo kubanga tayagala sebo nawo wenakulira era n'abadde ayogera ku masomero Old Kampala neyeerabidde nti Old Kampala ya providing aba national players bangi nnyo kololo ye yasooka sebo kololo esesi twavuganyanga sebo nendoza Old Kampala era yabasingako mukulu kibazo mbadde ntunuulira ekisaawe kino kyetwogerako n'ebirala ebigenda okuzimbibwa eno ezenga investment mu sports wa Uganda ng'eggwanga oba tugenda kukyaza abagenyi muleete rangi tusiige ennyumba nga twagizimbye buzimbi eno anti bagenyi mugenya Kanabi information gyenkuwa nti ekirowoozo kiyinza n'okuba nga kyava mu Uganda ew'amagogo n'akwatagana ne ba president b'omupiira Kenya ne Tanzania ne bakola bidi gye bayita pamoja East Africa kati olw'obutaswala kubanga tournament eno Africa Cup ejja yandisobodde okubeera Kenya ne Tanzania naffe ne tubuukira kituganye wawo Taylor akugambye nti yabatunuulira nga muli naive you guys are looking at a sports policy. The smart guys view these pitches as undeveloped huge chunks of land with potential. Nakyo kisoboka nti bwe kinaabalema nga nze nkifuulamu moolo kubanga ne Nakivubo stadium nalabye Dombo yatugambye kale Buganda muli eyo singa nammwe musabanga zino projects naye nga Bunyoro gye bagitutte gyatuwanira yemu ku regions 7 eziri wansi gye bayita under national poverty level line obwavu bwa Bunyoro bwerina bw'osaza layini bw'oli baga nti mu buli e Uganda Bunyoro eri wansi wa layini below the poverty line. Omanyi bakyagenze Bunyoro kyagenze Bunyoro kubanga kafa ina standard zaayo nti wozimba ekisaawe wozimba ekisaawe ky'omupiira wateeka okubaawo airport kati baali bazimba airport ya oil kwe kuteekayo kino. Okay. Kati kyemba nenkugamba tutunuulire ng'eggwanga Uganda ne mu myaka 4 egy'obukulembeze bwa Yoweri Museveni nti sports abaddewa kubanga bino byandize ne tugamba nti wange tekituguddeeko bugwi wabula tubadde n'enkola ejjanga ezimba ebyemizannyo kuba tuleme kutunuulira mupiira gwokka ebyemizannyo mu ggwanga. Mukulu ekibazo njagala kubuuza okutuusa recently sports ebadde efuna ssente mmeka? Ntono nnyo. Okubeera ng'eyimirizaawo otuuke ne ku kitebe ky'oyogeddeko ekya National Council for Sports erugogo just to run National Council of Sports Secretariat. Ate sina secretariat yonna gwe wali ogikyaliddekoko simanye ennaku zino ndudde okgenda erugogo wa basayininga contract okugiddaabiriza nti okumanya byagenda wala tebagenda kuddaabirizawo kigenda kuvaawo kiragewa twagabirawo Suma kati Suma awo egenda kurezingawo ye yazimbye ekisaawe manyi walingawo azimbewo gali kuoleka sports center ya private webale PPP nadda PPP ngeri endakivu nti government contribution ya ttaka ebawadde ettaka nga government webadde amisi ettaka weewaawo
tebikwatagana. enetera okumwongera ne omino Nedda example ndala. Eyawukana. kanabiteesa muleke kanabyamalirize. Tusooke tutunuulire eyo investment nekino ekisaawe n'ebirala ebigenda okujja bijjiddewa nti ekisaawe ekizze nti oba oli abatuga nammwe mukakasa musobola okutegeka ne tugaa ntujja kweferwanako era nzijukira nti mu nteeseganya ezo conditions ezo zakola ki zaaliwo kati kino kye tuliko mukulu kibazo twenyanyamudde kandi tujja kukikola ki tujja kukisobola kati gwe obweraliikirivu after katusooke tuyite ku kino kye twasaba naye ekyebuuzibwa bwe tuba tuli mu Uganda eno eyaffe nga tuggyeko nebiri ebyokutegeka tournament sports tumutunuuliranga ensonga y'ebyobulamu oba nedda wakati mwe bakulu kibazo n'abaana abatukulembera abaana bamwe balya kaffe javaazi simanyani ne balya bulungi ne muvaawo ne mugenda mu malwaliro naye nga ku masomero poliisi ono gy'ayogeddeko nze ndi muzadde waawa n'ekittande kati baakola sports mbwabeerawo wayitawo omwaka gumu ne walyoka waddawo ki class competitions zonna ze wandisuubidde na kiki mbwe omwaka ogusooka guba gwa sports oguddako guba gwa drama kitegeera ekisaawe amasomero ne gakola gw'osobola okutuwaamu kasente ne mujja ne muzannyirako ko wano okusobola okukisustaininga era ekiddirira kiwamba kuba yasabanga Coloreses ground yasabanga kuzanyirawo KCCA wano mu Kampala mbuulira waweetadde amaanyi ng'ega nti sports katusooke tugitunuulire nga a health issue mwebyo bye mwogeddeko nti otambula India n'osanga abaana nga balina we baddukira bakola bwe bati e Kampala biri luddawo. Health and economic. Do we look at sports also as a business? Katukozese gundi nga benchmark yaffe musiramu munange amisi nti okombayininza otya business ne sports kubanga kati gwoyogedde ku kutunda abazannyi naye bwogenda okutunda oyina layini w'obagurumingira tournaments kizootegeka Eliya Rajani ali London wa theater akati nti mwene emboozi naffe aba theater mwandibadde mwatutaddemu ati so mwe mudiscussinze sports naye naffe aba theater ekyatuuka kuba sports kyatutuukako naye mbadde nsaba kanabinga ogenda mu maaso mbadde nsaba nze neebaza Peter okuleeta ekintu kino nga bwe yayogedde yakoze disclaimer kubanze ne Peter tuludde mu bintu bino mbadde nsaba topiki eno etandikire wano tutaganjule sports policy mu Uganda tutereze eggwanga lino ekisaawe ky'ehoima kirungi naye ffe ab'ebyemizannyo bwe tuteenyigire mu byabufuzi okukola decisions tujja kusigala tukaaba Isa abiri agambye kanaabi nti bamwise pasi naye ndaba eno yeisa abiri agamba thank you for the program. When you look back at schools in the 90s, every school had a playing ground and the school calendar clearly included sports activities. Schools had enough time to prepare, compete and even reach national levels. Sadly, all this is history. Sports, music and drama. Cheyune Senyonjo DC mutumidde muna congress ne oyo Cheyune yatulyamu olukwe ekizibu ekiri mu Uganda ono yasaabulukuka ekiri mu Uganda kutunuulira kimu investors awatali kwewummuzaamu. Leisure is part of development. Naffe ekisaawe kyaffe ekyakittante Hill School bakibba mbu investor. District nyingi amasomero tegalina bisaanyizo nga bisaawe ate tebogoogerako. Nabagezaako epalisa baddukira mu Ministry of Education. Exactly. Mbu lawlessness eri wano. Yes. Oyo DC. Ne ku mulembe gwa Congress Cheyune ebisaawe byaliwo. Ayogedde ku kintu kyakutegezesebo mu mateeka gaffe local governments, municipalities, district councils,
zirina obuvunaanyizibwa okuteekawo ebisaawe ng'ogyeko amasomero wetwogerako public ne public spaces. but John kambeere unfair kambeere kandi omanyi tutera okuvunaana abantu ne tubaako be tusirikira ebisaawe ebiwerako wano naddala mu bitundu bya Uganda byali ku magombolola ku mbuga z'emiruka ku mbuga z'amagombolola agasinga obungi oba n'emiruka awali abaami awali ebitawuluzi ne Buganda ebikutte byonna n'ebiconvertinga into real estate properties naye talinamu eri public service content. My church naye eyayina commitment eri public kati juzi nayise ensambya wali ewanakedde wabangawo ekisaawe public kye yakozesanga kati bakikubako ekisenge ekikomera ne so you have excluded people those community facilities both Buganda ne Catholic Church bano simanyi nnyo tebafuna ttaka limala bakanaabi kakati awali ekizimbe gali kwoleka nga Muganzi bazza waliwo n'ekkanisa ekati wano yali gardens Jubilee bagitanga katwe ku Jubilee abantu bagenda nga ba student batulaawo ne basomerawo ebitabo byabwe kati kambo information enetuyamba naddala ku bisaawe ebya gavumenti nze nge yali ku board ya Coloreses akakiiko k'abamugemereire kalina full report ku bisaawe by'amasomero mu Uganda. It is just about okusaba alina okukiteeka mu nkola report y'abamugemereire bagiteeke mu nkola ne recommendation kana biwunzika bajokia twategeera tuwezi bandi naye ekyaliwo mukolo kibazo ndoza twawule ze tuyita green spaces kuba nazo ndoza yejja kuba issue ndala Musinga Lorenzo agambye mwe tu discussing ebyobufuzi nti Hoima ne akibwa a campaign posters omanyi buli muntu asobola okulaba ebintu bye mu ango naye gwe waleese ebisaawe ebiina amambuluga n'otulaga nti Hoima gye tulaga naye mbadde nze generally nze nga ntunuulira bya sports byonna nga Hoima mulabanga akantu akatono ennyo kyenavudde mbuuza Mutenyo nti bw'oyambalira essaati y'okubikukujju oba toyambadde nenkuddamu nti Hoima bikukujju naye bijjidde mu kiseera ng'oli bwagaye nti campaign ki posta naye bwenzirayo nentuula nga nze nentandika okulowooza nga ntunuulira sports ng'ebyobulamu ntunuulira sports ng'ebyobusuubuzi ebya leisure abantu okubeera nga stress balina we bagikola ki mukulu kibazo nze nabeerako ku mulembe ng'omuntu ku Saturday kimuleese mu kibuga kugenda kuyingira mupiira kulaba KCCA ng'ekola ki nga ne t-shirt agyeguliranga oba express oyo yali tannabaawo naye ng'olw'omukaaga leero naye yagambye siina kirala kye ngenda kukola ki ngenda kulaba mupiira olwaleero olagawa kati munzike na kino National Council of Sports gasimbagana ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira John Kakande Haruna Kanani tudde mu byobufuzi ne Kennedy Mutenyo eyo nvuddeyo abampadde messages nziraba Bob Fred Mpima message yo njirabye goli wa theater Bob yo wejidde eriyo mulalo wa theater yabadde yalajanye edda ngaga nti bo ne National Theatre mbu tekyaliwo. It is now parking and it is on the Hammer. Yeah. I don't know whether that's true. It is on the Hammer. Kati eriyo mulala angambye nti ebyo byonna bye mwogera ne National Museum mugigatteko. National Museum nakutunele biri habited. Sijina bamaro jiggula wola be. Ne ampuliriza emboozi kanjireke ejagenda maaso. Ejagenda maaso jegenda maaso. John nkoma wewo tusigaze ennaku 18 okulonda 18 to go kati tuli mu countdown during this during this break ya Christmas funye omukisa okwogera
n'abantu ab'enjawulo abali excited at different levels, abali cautious at different levels. Ekisooka be elite very crazy about this country. Nasinkanye be elite abawerako nga bali mu kuyiiya bwe bajja wano bantu baabwe. I found that very interesting. Timwe mutu tutakulira emirerembe. Elite oba bagagga. Of course abagagga. Yinza kubanga omugagga ne. Ate si bokka. Nga mwe mutu tutakulira emirerembe. N'essaawa bw'etuuka. And baba de very interesting. Bava mu bifo ebiwerako sigenda kwogera. Ng'oli agamba abaana n'omukyala mumanyi oli abadde complaininga ku masomero. Amasomero gano tie gundi yatugambye abaana batandike nga 5 n'okulonda kuliyo nga 15. Nti nze ezo wiiki abaana bange bagenda zisubwa, abaana bange ne maama waabwe bagenda kusooka beeteguleko. Nenkyuka ne mutunuulira kati bano tuli nabo. And then when I got to talk, I was the black sheep. Nga nze kapere. Go feeling contented in terms of nze. No reason. Nze siina reason. Ega nti obange nti abeekyagwe mutegeke tujje. Oba gwe munaku atalina sente zitwala. Babo bwe. Kubanga nze visa yange yandibadde yeekyaggwe nti abeekyaggwe muntegekereko omuzigo we banajja bati ate no ewo ekyaggwe si wali kibuune from fire to fire. Kati eyo grade emu nebayo abalala ng'oli agandi ebyo mbirekere bali. Don't seem to participate, don't be viewed to be engaged, don't be abo nabo apathy. That message is also there from some people. Abatayagalana to be associated with the politics at all. Nebeerayo the other two groups. Nina oli abadangamba campaign message Christmas nade oli natuka nti mulekerawo okumalira abantu obudde. Era babadde bavunana muganda wange Muwanga Kivumbi nti baali boonoonye Kyagulanyi nga bamutwala ku Raale nadda mu by'oluzungu nannyonnyola polisi mbuwa ffe bwe tujja ku Raale tuba twaze kulaba musajja waffe. Ebyo byonna byayogera tetwagala kukola ki kumanya. Kati bangambye bo baagala akange ekirala saaki sikijjukira bwajja mu Kuraale balina musimanya akangemu tuyimbe ndi fe abajja Kuraale, and which I thought was already true nti omuntu eyagenze Kuraale ya Kyagulanyi yabadde converted. Byoyogera obeera tobyogera nabali abali kuki Kuraale obeera obiweereza bakanaabi baanalisti polisi ani analyzinga yakoze bwati bali abali Kuraale tebaagala kumanya. Same story n'abawagira Mwami Museveni abaatuuse Kuraale nga sebazze bali be bannyonnyonnyola be baleese obuleesi okukola, naye bano abazze nga bawagira Mwami Museveni nabo they have closed basazeewo. Then the fear of violence. Over this break, I've had a real fear. Abantu batya. There is a real threat of violence at extremes that are unmeasurable. John kakande tanaba oyina group endala gyoleseeyo eri badde atutwala abaana sagala kumanya waliwo yamugula emmere ebeere mu nnyumba eyo tewagisanzeeko eyo saagifuni. Proponent oba gwenga nti fear mongering chief fear mongering chief ye president yenyini. Fear mongering chief simanyi lwaki sawa otangazaamu buli muntu alina gwayita president oba otegeeza wa Uganda the commander in chief ngaali amyukiddwa CDF mu nsonga ezo. Simanyi lwaki
akyagadde nnyo okuteekawo okutya yennyini nga tinabawo omuntu yenna yenaga nti abateekateeka okutabatabula they will regret, they will live to regret onfuna message eyo ate nagiddingana naye nga sinabawo omuntu yenna agamba nti agenda kwaki kozinga chaos. Omuntu bwagamba nti mukanoonye mukakube mukabanje obuuseewo kakuuma ekyo tekiri nnomo tekiri logiko nti ate bwakakuba abaki toba interested kumanya kivuddemu ekyo sirowooza nti kiba kinsaitinga chaos. Naye president yenyibi ne CDF akwira amagye bo benyibi bahaddewo okutya ate bakutte faaza Masaka ne bagamba nti Faza abadde participating in violent ebbaluwa eyo yasooka yali ya violent subversion activities bwe bamuleeta mu kooti nti alabika alina ebikolwa byabadde ebyokunywa omusaayi byabaddemu nga yenyigiddemu naye bagenza okweta omusango charge sheet ng'ate bidala nnyo nga bamuvunaana kubeera nansimbi zitannyonnyoka kuzibuzaabuza ninanyinizo ate nenanyinizo situna kumutegeera tulinda bujulizi ejja kubaayo complainant bujulizi naye eyo issue ndowooza president ebbanga lyonna okuva byajja mu buyinza mu 86 ridinga ku issue ya security ne bwekibanga tekikyali relevant for after 40 years aga nti nze ntaddewo security era onaga nti nga baba mwagala security bwe mwagala embeera eno eri sexual ono nere ngamba omuntu Katonda gwe yawa obulamu ate era Mukama Katonda ng'asuubira okubutwala at his own choosing. Lwaki eggwanga muliteeka at that big risk nti ono yekka yempaji okutambulira ki obutebenkevu bw'eggwanga ninga nti nze bwe sibaawo tegiriiwo bwe muntaataganya mwe munaalaba mirembe yes bwe mundeka yes emirembe gibaawo anti ngamba nti Uganda yabaawo ejja kubaawo ffenna nga tugenze twagisangawo naye ekyo sirowooza nti si good planning sirowooza nti even philosophy yaabwe egamba stewarding your future protecting the gains eba served by making the individual a human being as the guarantor of the country's stability. Ndaba nti waliwo a big failure. Ekyokubiri nti ebyobufuzi bino byaffe bitambuliramu kituufu ogambye nti bano bajja ku Raale ba preaching to the converted for some rallies for some candidates waliwo Raale mu gye nalaba one of the leading candidates ng'oli agezaako okukyamula abantu naye nga bantu bali gulume faces zaabwe tezikyengingako gezaako okuyimbayimba kwaki nga baleese ab'obubiina bakibaki naye nga abantu babasigadde nga bali gulume nenga nti were these compared baali tebannalya okay kisoboka nakyo ngenje baluma nnyo naye nsuubira kuga nti oyaga nti abaluzungu no actually biggest failure of Kyagulanyi in his campaign bw'abampuliriza he should mark this nti to campaigningira kwabo kabaze ku Raale who are converted. Secondly olina okumanya nti abantu balina different interests depending on the age group. Ntanya kumuwira nga agamba abavubuka ero time yaffe abavubuka time yaffe kati nze kakanda omukadde tege toyagala kaluluka mutabani wo ayogera na mutabani wo ayogera mutabani wange
naye ate mutabani wange ninako a lot of influence on who to support. You may not. I may not, but I may have a lot of influence. Actually, the reverse is possible. Mutabani wa ayinza okuba nga yajja okuinfluencinga both ways is possible. No way, as you appeal to my son or my daughter, also try to reach to me. Or what do you have? What is there for me? I mean, nandimuoza kulowooza nnyo nti yandiweza ku different groups but pensioners. I would happy to hear what is there for them. Of course, I got to be misala na chance. Naye nsubira nti you target different people, especially what gy'oli. Bw'otakola ekyo n'okolanga Simonge yakolanga tusisinkane mu State House Entebbe mu 1980, not emphasizing a message okukola Uganda humanity mu kiseera ekyo nga nobody understands it. After Amin I said those and tufunye a humane government and a humane situation. Naye nga nti we shall meet in State House Entebbe, naye yatuuka ekubayita babiri ekigaye ne bakikuba bomu tekyatuuka. Nsubira nti candidate any political group seeking power erina okuba very sophisticated nti ogezaako even to reach Mutenyo ye ali aligned ku Mao ku DP nga Mao ye president ku DP ya Mao nedda DP eri omuconvincing naye akuwa eki akalulu. Nsubira nti abantu bonna balina worries kubanga akalulu mu Uganda okuviira ddala mu butafuna obwetwaze kubanga nakatula mu bwetwaze ebintu byali byangu. Bakitaffe ne bajjajjaffe ono mu Buganda bayogera engeri aba KY which was the state party eya Buganda gye ba persecutingamu abawagizi ba DP mu biseera batema ebitooke byabwe ne bakola everything possible. That has not changed much. Zekisinga okuneewuunyisa nti abasajja abakwata emmundu ne bagenda mu nsiko okuggyawo ebyo byaliwo within such a short time of 40 years they have completely forgotten. Oba bali abalwana benyibenyini abaali eruweero bagwamu mu street forces, ndowooza kati eriba obbi bakibazo balina nkozi naki abaali beerira sausage wano, and they have no understanding of history. Kubanga ebintu benyibenyini kati bitwogerako ebiriwo bye benyibenyini twalaba under the previous systems arrangements. Actually ate bano abavubuka bali majesi bose bewuunya kubanga they have just joined now. Many of them don't even understand what to, and many of them don't read. Naye omukulu waabwe mukama waabwe yennyini ye kennyini mu kampeni ye gye yalimu mu 1980 ebintu bennyini bye tu experience nga hakati byaliwo era n'abivumirira ne group ye. Kati ate alabika nga is endorsing those things. I mean bowira bino ba manipulating abantu okuvaamu nti ono Frank Abiara yavuddemu n'alekera gundi ono nankani this is exactly njawulo kina UPC byakolanga ne disqualifying omuntu Simbagane tamanyi luzungu never namawulire. Kennedy sebo the deep last line changu macho obanda yali tamanyi mu luzungu mukinana bakolanga proficiency test ne bagandi yajigwa Kennedy tutuka mu last lap nabadde mbuuza wali about abantu be bakyajjamu nti what happens to the ballot ekisooka banyinyonyodde
nti waliyo timeline bampereza message eriyo timeline electoral commission webeera nga bw'ovaamu by that date bakujjako naye bw'ovaamu over a certain number of dates erinnya lyo lisigalako naye electoral commission ebeera n'obligation okulangirira eri abantu n'okutegeeza abantu nti kanaabi ono newankubadde ajja kusigala kapapula naye takyesimbyewo era teriyo possibility ya injuncting against the process naye oli kyeyeeraliikiridde aga nti ngaebula ennaku 18 eriyo emisango egikyali mu tribunal eya electoral commission nga teginnatuuka nakubeera appealed mu high court nti kati we bayinza omujjamu ennaku 3 to the election ate nga yandibadde addukira mu high court neyeekubira enduulu but all that akalulu gwe Kennedy away from Kennedy activist wa mukyala Mawe Kampala ku bwa mayor njagala you to divorce yourself from that level weewanikeko katono otunuulire Uganda and this election. Webale nnyo Peter era ntera nnyo okwagala okwogera Katonda ono yannyamba ebintu ebisinga tebabimbuulidde mbirabye John ayogedde nedda byaliwo olwaleero tulaba bano opposite bano naye mu gyekinaana etteeka lyabeeranga nti nomination zikola okuva ku makya paka ssaawa 12 kati nga nomination center bwebeera wano kusimba wali ebukoto ku kira road police bateekawo road block n'entinda mwe ne babakwatiraawo ne babasumulula ssaawa 6 n'eddakiika emu. That is how UPC yafuna entebe 17 unopposed nga tetunnalonda twayiseewo dda 17 kati kaakati bangi kaakati ekikulu ekiriwo lwe nasooka okujja wano ffe abamu tubadde tukyogera nti tulibeerako ddi bannayuganda kuba olwaleero enjuyi ziri bbiri bamuzeeyi tova ku maini bali wiringi okukola buli kye baagala ne ajja genda tajja kulayira we are removing a dictator nabo bali awo kaakati twetaaga third force etuulanga wano negamba bwe tukulembeza Uganda kino ekintu kitambula tutya oyogedde ne Kanaabi n'akujjukiza nze nina owa boda abeera kumpi n'eka wembeera ye kati ali mu kyalo yaŋŋambye tutunulidde Kampala nti temuli jaamu naye waliwo abagambye bo balidde akalulu kawedde kubanga oli wa boda let's go to that level ye yagambye family n'abaana amukyala n'abaana mbatwala mu kyalo nguleyo kilo 10 ez'akawunga nakitubeere eyo so but ekyo ekintu kivaawa kubanga era tewali kipya emboozi eno ne mu kalulu ka 2020 bwe yali naye njagala tutambule tuddeyo emabega ku 1980 emboozi eyaliwo bw'onobba akalulu njagenda mu nsiko era ebyavaamu lwe lutalo lweruweeru n'abantu okufa na bino kati kiri proper nze njogera nammwe olwaleero kubanga omugenzi maama yaŋŋambanga mwabali e Kampala eyo bw'owulira ebizibu gula emmere otereka awaka era mu 85 nali mbeera naggulu mu flat ya opposite Chinese hospital nga tuwulira Henry Gombya nti abasajja ba Tito baveeri nenkwata siringi 7 nenkateeka mu nsawo mbanva wansi mu flat okutuuka wansi ku lw'omukaaga olwo 27 May essasi nga livuga ngenda kugula mmere naggulu kaakati awo wetulabira konvoyi ya Milton Obote ng'eyita naggulu ku ddwaliro yali yakayitawo bweti n'emizinga ne gitandika n'enziruka n'akasanvu n'enzirayo waggulu omusajja eyatulumba mu flat eyavaako okudduka okugenda e Nairobi bw'ajja n'akuba amasasi mu nju ewaffe n'ajjukira akasanvu akaali mu nsawo n'enkakuba ku mmeeza bwenti ke yakwata n'afuluma twavaawo we tutuuka embaale maama n'atugamba na wano batta abantu ku booda twayitawo tutambula ne muto wange okugenda e Kenya so gavumenti oba abakulembeze be bajja ne bagamba kino bwe munaakikola it is a reaction to those who are saying nga 15 mujja kutulaba so is it or is it an instigation kyengamba nti forces ziri ebbiri ze natandise nazo bano abaagala okujja ono mu ntebe
bagamba ku olwo munaatulaba nabali bagamba naffe munaatulaba therefore fear y'abantu bano twali tugirabyeko mu Uganda naye kiki kye tulina okukola bw'otuuka omukulu omu yagamba mujja kumutegeera nti akalulu kokka tekajja kusolovinga bizibu bya Uganda abantu bakitegeeramu bubi so akalulu kano ne bwe kanaabaawo akalulu k'ekinaana babba kaffe omukulu mwogere omukulu Norbert Mao yagamba president wa DP nti the election alone will not solve our problems indeed tekijja twetaaga okutuula juzi twabadde aba DP kakana naliwo ku press conference akalulu tekajja kukyusa akalulu kokka naliwo ku press conference kubali ntuma byafuza Uganda okay fotya kutuwa mu board room yaffe katugende maaso John kyenjogerako nti ekintu ekyaliwo nze mbaddewo ku bintu ebisinga press conference kubali ntuma nagiriko naye bannayuganda basalawo okujjamu ekiri awo juzi aba DP nga tukulembeddwa Beatrice Mao ogutali musango kubanga ye road mayor addako twabaddewo akatikkiro Katikkiro Charles Peter Mayiga yayogedde bw'ati omuganda agamba nti yayogedde bw'ati kakkano owulirize nabawulirize Katikkiro yagamba nti bannange bino byonna bye tuliko it is lack of obwenkanya n'agamba omubala gwammwe aba DP truth and justice naye mulabawo obwenkanya Kalamojja erina ababaka ba palamenti bangi okusinga Wakiso ng'ate Wakiso egisinza ki population therefore bino byonna ebiriwo butali bwenkanya Uganda ne bagamba mu Buganda nti twagala federal 98% Uganda yonna 65% ate mwe ne mutuwa decentralization n'akatono ke mutuwadde ne bakaawo kati bavaawa ne bakarikolinga so tulina okuddayo twekube mu kifuba naye kino nakyogedde ku byemizannyo Peter byabadde ayogera omukulu omu yagamba omuwendo ffe abalowooza nti tutegeera gwe tusasulira obuteenyigira mu byabufuzi bya ggwanga lyaffe kwe kufugibwa abantu abakyamu kyekiriwo kati nti gwogenda n'ogamba nti nze besijja bigendamu Peter nga bwaba ngenze eri naye your lack of participation neeretera omuntu John Kakanda atigomya abantu ku kyalo okuddamu okumulonda kubanga gwe weesuliddeyo gwannagamba tuli mu byemizannyo Peter okimanyi nze mbagambye nakola presentation mu kakiiko ka sports education naye omupi omu nambuuza how come we don't have any motor rallying in Kumi member of parliament asalawo nti zino sente zigende wano nawali omulala juzi mwamutegedde gwe babuuzizza nti kakiiko kikoyagala okutuulako ng'ogenze mu parliament nti entertainment committee akataliiyo kubanga ye wa byamizannyo kaakati mu kifo ekyo akiikirira industry so kaakati wano ng'abasiraamu bwe mwogera nti ekintu ekibi kyogereko kikyawe oba kijjeewo gwe eyasoma n'otuuka ku university n'awalala olina obugagga kiki kyokoze either okujja okukyogerako okukijjawo oba okukola ki naye nga tugoberera etteeka n'olwekyo kyenjogera ekintu kya violence tulina okulekeraawo okulowooza nti bano bagenda mu nsiko emyaka 5 violence yaggwawo solution yajja They are the champions. Simbagane ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios ezikwanjulira nina John Kakane nina Haruna Kanabi ne Kennedy Mutenyo. Mbuuza Charles yite wabaddewo nga program etandika Charles yali Rwenshama. Yagenze kulya Sekukulu ne basajja bakulu beeri adda atubuulire ebifaayo. Nga naye yagenze adda kuwedde malirize tugenda wakanabi naye mwenna eriyo abadde abuuza Henry Gombia ndooza nasembayo mu interview nga wano waliwo aba DP lwe bayina memorial ya Kayiira
omulundi ogwo Henry Gombia namunoonya ne mufuna wano ku line ate ne muteeka ne mukulu Drake Sekeba emboozi neetenyuma bulungi okuva olondooza ne tubulaŋŋana era amanyi waali amugire ku ex hando yange mukulu Gombia naye nga yaliyo Haruna the whole of owuliriza Kennedy aga nti eno reaction ku force in reaction mu equal measure Kakande akuga nti wangi embeera yonna ye Kakande ayagala naye bamumatize abanoonya akalulu lyaga nti embeera mweno last lap wetuli okumatiza kutono actually eri yaga nti okumatiza tekyali kukuuma kaluluko is the ultimate kati wano tewakyaliwo bakyuka bangi awo njagala okutandikira mangu nnyo nti zino ennaku ze tusigaza zonna Kakande alowooza nti ku laali n'awalala wajja kubaayo issues ebyo byonna baabivuddeko kati ngeri ki gy'oweereza akamesigi kakasembayo kaabe President Museveni bw'oba omuwuliriza naye ennaku zino abo abavubuka ensonga ze ziri 11 ze yasomanga ku lupapula nasoma ku lupapula nabyo yabivuddeko dda kati ekyo kisooka ekyokubiri mukulu kibazo wano we tuli kati tuli ku psychological war naye ng'etambulira ku military tactics nti oli abeerawo bw'ointerviewinga oluusi abantu abamu abaddeko mutonjeze bayinza okubanga ne baleeta Kakande wano kati ne bayisaawawo omusajja nga yenna ajjudde omusaayina bwe soogera nze mpedde sajja weba oli awo ndi uli amasasi agandi oyo bamusse kaakati twali ku protest vote versus protecting gains kanabe eryanzijukiza nga nti Peter tuli ku faith moment nti abantu babeera n'okukkiriza kati nina emboozi sijja ginyumya ku mpewo naye efaanananga ey'ekinaana ojjukira eyafuukanga kapa nabula kati ono gyabadde anzijukiza anti mbadde nkugamba nti kati tuli ku bazannye ku bwongo bwaffe kati message kwe ziri mu kalulu akaggwa ab'amawulire twalinga gundi nga emiggo kamera bazaasa biki ku luno baakirese naye abajaasi bakulaga bulungi nnyo febe beetaaga tudelivaringa emmessage bakambwe ne bakulaganga emiggo givugaawe nankani nti ono agenda gindi ne bateekawo poliisi ebinywa n'ebinywa oba biganda ebyabapoliisi ne bijja nti kati tuleeseewo n'abalala ne kiki kaakati muno mwemuva abantu bo bano boyita beeriiti nze bengamba nti tebakozesezza bweriiti bwabwe bwe tuba tuzizza sayidi eri okutunuulira ensi gye balimu bo ne balowooza nti engeri yokka gye bagenda okusolovingamu ebizibu kudduka katugjewo abaffe osobola okubajjawo bonna kanti eyo kakati psychologically bo bawedde dda abo bawedde bayinza n'obutalonda tebagenda na kulonda akabe kasingi wabula ate mwangu nnyo oyo okubuuza Peter mutuwe kiki ekiri eyo ayagala mangu nnyo okukola ki participation agikoze eki agivudde psychologically bamuwangudde kaakati bwe bamaze omuwangula yagandi abange kamba saving abalala abo baffe naye bwe banaamaliriza nze nga nkola ki nga tudda ekyo President Museveni kyanoonya mu kaluluko era zino ennaku zino ezisembyeyo ezijja zino suubira bingi nnyo psychological nga naawe Peter ojja kutuuka mukyala wakugenda naye waiba otabeera ku rediyo zino ennaku lwaki ate nakuwulidde nze nja kwogera bendera biveeko munnange bw'alaba oganye ng'agende wa mwannyoko obe wamulamu we mwe Peter mwogereeko naye amalala gamususse ebintu munnange psychologically mukazi we awanguddwa naawe kati akukolako anoonya ku recruitinga kakati naye owa media ye bamulesa lagira ddala ng'ono muwa tiyagasi mumuwa embooko nzimuwa
tetukomye ku ekyo okumanya nga tuli ku psychological war. Jajja bwe yabadde ayogera ku masasi 120 buli mujaasi gw'alina n'ayambala ne kabuuti y'amagye ne feesi ekyuka. Me am warning you. Hey, these people they don't try. N'ogamba byabakamala singa mbadde nze sandibinyeeyo bajja kwakwatanga nsenene. Kakati gwe buli lwogamba nti protest vote psychologically nga nti gw'onoonya lutalo. Ekyokubiri oba ekyokusatu wabaddewo ndowooza nga kigenderere naye kikyaganye okuprovokinga abantu okubeerawo kye twalaba mu Novemba ow'omwaka guli nti kola nnyo buli ekinyiiza banyiige oli olabe nga kuba oluyi oba kiki ofune justification oba oli awenza noga n'akalulu tukasazizzaamu olw'embeera ekoze eki Saidi emu nega ndi banaye mukuume emirembe. Kati awo ono abadde azannya omuzannyo gwa violence ne gukola ki ne gudda mu bigambo kati gukusuubiza luli nti naawe gwe nga 15 ogeza n'osigalawo ku ki weebuuze lwaki agoba abantu ye CDF kuba omulimu gw'akalulu gwa byabakama naye amaloboozi gasinga nnyo okuva ewa CDF Chris Magezi kakati mugaseemu n'aba NRM abamu nalabye omwami Kabanda ng'agamba ku gundi okwo ku Twitter nze omuwagizi wange gwe bw'omala okumpa akalulu tambula vaawo naye ate tugenza okulya nga foreign minister vakuwana yesimbyewo foreign minister akugambye nti Minister of Foreign Affairs anabba akalulu ajja kundaba aleka alamye ekiraamo kireke eyo bw'oba tozzeeyo bamanye nti Kibazo yalaama ne mutabani we amusege ettaka lyegindi yali wa maama so kitegeeza nti naye yennyini akimanyi nti ebintu biyinza obutabaaki naye provocation eganye naye tugisuubira kuba wasobola okubaawo ekirala ekinene mu nnaku zino ezisigaddeyo ekiyinza okuleetawo oba okutabulatabula naye ng'okutabulatabula kuno ate kukoleddwa abantu abandi badde beewaza abantu okubeera nga batabukatabuka n'okukuuma nti Kibazo tujja kuduuka ne ku ssaawa mu lunaku olwo nga basobola okujja nebaga nti Kibazo bamuwaludde mu studio Kenya baabikolako Moyi yakwata waliwo omukyalo omu yali yeesimbyewo nga bw'olaba wana bafa abakyala baniweaga nti gwe onvuganya ne bafuna agayaayawe bamusitula naye ng'eno bwe bamubikkula ne midiya weeri empale zonna zize ku ngulu bajalaga nti maama ofaaki ng'alinga abaana bawangadya maama ofaaki ebintu bikole ki biveemu ne bakuswaza bwe batyo naga nti gwe nkumazzi kati psychologically tusooke tuddemu twetunuulire abo beeriitibo one balaga ebifaananyi bibiri psychologically bawanguddwa ekyokubiri fundamental change gye batusubiza mu myaka 4 bw'abanga omuyigiriza olwaleero ayagala kuddusa bantu be mu ggwanga ayagala kuteekayo kitegeeza ki eri eggwanga era ne bali gwabatwalira agenda bagamba nti ewaffe kiri kitya enkyukakyuka ezze mu Uganda eyo gye tunoonya katusuubire nti ne lw'omushana waffe nga bwe ndi tayinza naye nga yabeera wano abawuliriza tugamba akomewo naye ffe munnange Kibazo ffe weetuli wano abagenda eruweero bakulekawo wano abamu ku bannaffe tebaliiwo naye nze ng'omusiraamu nzikiriza ajaliyo wonna w'obeera mba ndyekatwawo basajja badduka kuva eyo wansi eyo nga bagenda beekweka ewammwe ku kereziya ensambya ne babakubira wakatwawo amasasi neŋŋanze kakati bano babadde badduka nga badduka kufa nenzirayo ewaffe mu nnyumba era nange nalinga mutenyo naye nze saayinamu kasanvu nensirikira mu nnyumba manfulumako bwe essasi ne lijja ne liyitawo beswi eryo nalyo ndiwonye kakati bwe tubanga eyo yonna twayitayo bannayuganda kye balina okukkiriza nti baleme kubeera nakubakozesa n'oyo psychological violence eno gye babagala obbasiko batwalamu yo gye baba balaalira obutagendamu kubanga ogwo omuzannyo otugambye wano mbu bali they have masters of violence era bakyagala nnyo
argument bwe obeera ogudde mu gaapu yaabwe yennyini argument bwe zigaana ne bwe twandibadde wano ku radio ne bakola argument ne babasinga nga bagenda ewaani yani ono akulira UCC Tembo nga bamugamba eyo radio Simba tosobola kubawandiikira ne baggalawo lwaki bagirayo naye tubadde ku mizindaalo yogera ebibyo naffe twogere ebyaffe naye olw'okuba kati olina power oyagala kujeyambisa argument ozisuppressing naki edda yagambanga nti eprogramu eyo tugiddemu nange nawendi kati alagira bulagizi nti gwe tomanyi mulimu gwo ayagambye BBC n'okubeera accountable ne bukedde abo bamunnyonnyole lwaki naye naga nti abe NTV oba mawulire ki ge bakola naye kanaabye abantu bagamba olunaku enkumbi bagirabe so ennaku zino omukulu kibazo ezisigaddeyo tubeere beegendereza n'obwongo emmere oba ogigula oba togigula eyo y'emmere olina okubeera nayo olina okulya tiriyo talya buli lunaku era eba ya buli lunaku nayo gikole ki eyo ye keesi yokka gye tuyinza okupresentinga eggwanga ne litambula tewali kituteesa ku bunkenke lwa bululu naye ayagala obunkenke y'oli kubanga bumukolera era naawe kati eriitiwa oyo g'ogamba amala afunye ye buli lwaluuzinga kuba n'eriiti okusinziira ku njogera gy'ayogera takkiriziganya na status quo naye atya buti bw'obanga wamuzizza mu kisanga owe omusajja atukalakase naye munnange vaayo nno naawe tugende naawe jangu oyimirire ne bwona oba toyimiridde ku kkubo kale jangu wano mu studio kubako essimu kugasimbagane weereza message kale twalayo akaluluko ne mukyalawo mugaye nti tetujja kgenda tubeere wano omusirikale ajja tusange wangwana ewaffe atukuba amasasi nga tetulina kyetukoze eki kyetumukoze togenda kawandiikako Jimmy Akena ne bwona oba kawandiiseeko Jimmy Akena so provocation abantu bagyewale psychologically tuddemu tutunuulire bakuwangula mu bwongo oba naye ng'obukodyo bwe batukozesaako bw'amagye baagala bakube kibazo nga ne mukazi we alaba ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire omulamuzi Baguma yaishuinze order eyita mwami Besigye nga 29 to take plea okuoga omusango gwe bamuvunaana ogwa treason n'ebirala balooya be bagamba for bail balooya be bagamba twasaba for stay of trial until the disposition yabiri naye omulamuzi Baguma notice gye yawadde aga nti for plea taking nga 29 ga simbagane ne bannamawulire happy new year tusinkane nate alemera mu enkumbi tusinkane nate mu 2026 tubuzayo ennaku 18 beera mulamu beera mulamu make sure you're alive and byonna byokola participate byonna byokola it is your civic duty okugenda okulonda n'okutunuulira obukonge bwabwe electoral commission erina gundi naye ate nze ebyange byaganya okuyita musimayirwa nti bwe nteekamu district tebajimba naye waliwo endala Uganda Tale sigitegeera naye Fanoni oteekamu n'omanya polling station yo waweeri so bannayuganda buli wooli it is your civic duty okuparticipatinga mu kulonda kuno gwoyagala tagenda kuyitamu nga gwe tolonze gwoyagala okugoba tajja kuvaawo nga gwe tolonze si kuparticipatinga for only getting involved kutuukira ddala ku kansa ebyo tunadde oluvannyuma kuba abantu baba basobolanga ne bino baba eriiti byo bibatamye n'ababaka ba palamenti watyanga Museveni tafunye naye muwendo gwayagala mu palamenti it can be a strategy it won't change much kubanga oba toyina kubanga etteeka lyako terimugaana kufuga kubanga tawezeza 50% naye gwe bw'ozuukuka ng'oyagala mubaka n'akukiikirira
genda obapimemu John bw'otuuka wali bapimemu togamba nti gundi naawe eronda omubaka gw'owulira kyataddewo ababaka 5 kumpi buli constituency nuupu eddako mu bungi yalemeddwa okuteekawo mu bifo 216 katulete n'abadipi kakati abadipi bataddewo 9 n'olwekyenda ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire please participate please get involved